Kristo eveemu eka, weetika omusalaba gwo buli lunaku ongoberere. Naye baganda baffe abamu bagamba mujje eno muwone obulumi. Evanjiri eteriimu kwevaamu, kwewaayo, si ya Kristo. Nga bwe tuwidde mu vanjiri, Yesu atugamba nti empeke y'eŋŋano bw'etegwa mu ttaka n'efa, esigala yokka, naye bw'efa ebala ebibala bingi. Abajulizi ba Uganda balinga empeke eyo ey'eŋŋano, baafa nga bakyali bato, n'obujulizi bwabwe bwabala ebibala bingi nnyo. Mu kiseera kye baafiiramu, Eklezia mu Uganda yali ntono ddala. Bwe twogerera, obukadde n'obukadde bw'abantu bakkiriza mu Kristo, kubanga abavubuka abo baali beetegefu okuwaayo buli kimu ku lwa Kristo. Omuliro ogwayokya emibiri gyabwe namugongo tegwasobola kuzikiriza kukkiriza kwabwe. Mu butuufu gwakoleeza bukoleeza kukkiriza okwo. Awo nno omutume Pawulo mu ssomo eryokubiri kyavudde atujjukiza tuli baana ba Katonda abakulembera omwoyo omutuukirivu, so si mubiri. Abajulizi bakkiriza mwoyo omutuukirivu okubaluŋŋamya, tebakkiriza kuwuguka kuva ku mateeka ga Katonda n'enzikiriza y'eddiini yaabwe. Baanywerera ku ebyo bye baali bayigiriziddwa abaminsane. Naffe twetaaga okulwana amasajja, okugoberera mu bisinde byabwe nga tulabira ku kyokulabirako ekirungi kye baatulekera. Ku mulembe gwaffe guno oba oli awo tetuyiganyizibwa na muliro ng'abajulizi, era kikafuuwe singa wabaawo atulugunyizibwa olw'ebyo byakkiriza oba okukkiriza mu Kristo. Era tusuubira nti kisobola kuddawo. Ndi balumbye Archbishop olw'okubeera nga akkiriza mu Kristo. Naye tuyiganyizibwa n'ebikemo ebirala bingi oluusi ebituugula okuva ku ebyo eddiini yaffe byetuyigiriza. Eddiini yaffe etuyigiriza birala bye tumanyi obulungi, naye ne tukola birala. Muno mulimu ebikemo ng'enguzi, obubbi, okwekomya ensimbi ezandiyambye abantu abalala naddala abaavu. Endala bazituweereza okuva ebweru zijune abaavu, abagagga ne bazeekomya. Obugwenyufu, okusosola mu mawanga, obukyayi, omululu n'omulugube, obutamiivu n'ebiragalalagala, obutali bwesigwa mu mirimu gy'eggwanga naddala mu bukulembeze, ate n'okusebengerera okw'empisa n'obuntubulamu okutwaliza awamu. Tumanyiddwa ng'abantu balamu mu kitundu kyaffe kino, naye bugenda butuggwamu. Okirabira ku ngeri gye tuvugamu emmotoka ku nguudo zaffe enfunda, oba gye tuvugamu booda booda. Buli omu ayagala yaba asooka, nze mba nsooka. Teri kufa ku mulala kubanga tukyalina bugumiikiriza.
abazadde bwe mbalaba wano bwe bati, maama waffe mukyala mulemwa Profesa Jjajja Gere, wadde bano bakukwano gange Oweekitiibwa Katongole oba Kasuzi, eddiini gye baasoma yava ku Lubaya, nakati bakyaginywezezza. Obugambo wagijja wa nti jjajjaawo yaŋŋambanga bw'ati, era oluusi nga bwewaddanga nti n'emmere tojja girya kuba tewasomye. Je ne bwe wasomye faaza yayigiriza ki? Guno omulembe gwaffe abaana tubaleka ne bakola kye baagala. Kituufu kibakaluubirira, naye bw'okimugamba ng'akyali akijjukira. Alina obudde bw'ayitamu obw'ebigezo ne buyuuya nadda eno, naye ekiseera kituuka n'azuukuka naga taata yagamba bw'ati, naye maama teyasomanga ku sapule ate nga tuyigiriza eddiini. Tuleme kuterebuka mu kugunjula n'okuwa abaana eddiini n'okubalinnya eddiini. Bayinza okuba batusinza okumanya bino ebya IT n'okusimba ensonga, naye tunywere ku kituufu. Olumu bajja kujjukira nti jjajja taata yakolanga bw'ati. Neebaza abazadde abakikola, ate neebaza n'abavubuka abato abajja wano mu Uganda ne bajjumbira entereeza eno nga bangi ddala ne bamanya Katonda. Tukyongere mu maaso. Ensonga endala gye tulina okulwanako nga bannayuganda y'ensonga eya Kirumirampuyi 2. Abalala bagamba nti asambisa 2. Mu kisaawe obanga ozanyisa amagulu 2 oba wamutawaana nnyo, gombi gazanjika kuba. Mu nnyumba ya kibishopu eyo ninayo bafaaza abawerako, buli omu alina ttiimu gy'awagira. Abasingayo obungi bawagira Arsenal. Nze mpagira Nsambya. Ekyaliwo newankubadde tewabula ekyaliwo, naye bwaba mulimu abazibwa ennyo abaana abazannya Abaarsenal bamanyi nga batabu basambisa 2. Tomanya gwanaakozesa okuteeba goolo. Baba balungi naye ate babeera very dangerous. Mu Uganda Abakristu abamu tusambisa 2. Mu Kereziya gw'okulembera ku mwanjo, mu masabo gw'okulembera mu kutuula ku mwanjo, ozannyisa 2. Very dangerous in society. Abajulizi ba Uganda batusoomooza okubeera ku Kristo obutamuvaako. Ekyo nakyo kisoomooza syncretism. Kereziya agiyigirizaako nti tulina kunywera ku Katonda omu ng'abaana abamakabeewo biroogeddeko mu ssomo lyaffe erisooka. Obwo bulwadde bukyaliwo obungi nnyo mu kukkiriza kwaffe. Okusoomozebwa kungi ate naddala eri abavubuka. Tekinologiya n'emikutu emikwanira wala social media biyambye nnyo mu byempuliziganya ku mulembe gwaffe. Naye ate olumu bireeta emize n'emisono egikontana n'empisa zaffe ate n'eddiini. Gino oluusi giwa ekifaananyi nti obutukuvu tebukyasoboka
nti obwesigwa si kabonero k'amagezi era nti okukkiriza tekulina kikutugattako. Ekirungi nti bangi ku bajulizi baali bavubuka, baali bantu ba bulijjo, baalina okutya n'obunafu bwabwe, naye baafuuka abatuukirivu kubanga beesiga Katonda. Abajulizi ba Uganda bonna baalina ebizibu, buli omu bizibu bye, naye banywera ku Mukama ne bamufiirako. Tebakkiriza kuwugulwa muyaga ogw'ebiseera byabwe ebyaliwo. Awo nno mmwe abavubuka mbasaba muleke kugumya kwegumya na bigambo bifaananako bino nti nkyali muto nnyo okuba omutukuvu. Muleke kutwalirizibwa ndowooza nga zino. Buli muntu alina okukola ebirungi nga Katonda bw'ayagala tubikole. Tusabe Mukama atuyambe tunywere mu batiisimu nga nnyaffe Bikira Maaliya atusabira, nga n'abajulizi ba Uganda batuwolereza. Ku lunaku luno olw'abajulizi tujjukire era tusabire nnyo amaka gaffe. Abazadde tuteekwa okuba abasomesa ab'okukkiriza okusooka mu maka. Amaka gaffe gateekwa okufuuka ebifo ebyokwegayirira, okusonyiwagana, okutendekebwa mu mpisa ennungi. Eggwanga lyaffe terisobola kugenda mu maaso singa amaka gaffe ganafuwa. Omwaka oguwedde, omwaka guli twakuza emyaka 60 abajulizi baffe aba Uganda kasooka nga bafuuka batuukirivu. Kwero twajjukizibwa nti kibiina ky'abajulizi ba Uganda weekiri era kigenda mu maaso. Tukyettanire, tukitambulireko, tunyweze abajulizi ba Uganda. Twasala nawo ndi Lwakubiri essaala ze tusoma n'emmisa ze tusoma tuziweereze eri Katonda nga tusaba abajulizi ba Uganda batuwolereze, kubanga nsonga nkulu nnyo mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda. Baleese abantu bangi kuba mu mawanga ag'enjawulo. Kiba kirungi ffe nga bannayuganda okubeeyagaliramu okusinga, okubasoosowaza. Profesa Ssemakula leero tasobodde kujja, ndowooza asomedde mu paarishi ye, naye mukuukutivu nnyo naddala mu Lubaga Cathedral Foundation nga bana balala we baliwo. Myaka nga 6 egiyise yawandiika ebbaluwa eri abepisikoopi n'agamba nti yali yeemulugunya naye si mu ngeri mbi. N'agamba bannayuganda tulina omukisa ogw'abajulizi ba Uganda, tulina omukisa ogwa nnyaffe Bikira Maaliya. Abaminsane baatukwasa nnyaffe Bikira Maaliya era tumwagala nnyo, era mu biseera ebyo nga buli paarishi inako maama waabeera. Ate abajulizi ba Uganda baleeta ensi n'ensi ne balamaga e Namugongo. Waliwo n'abalamazi ku luno abeevuddemu ne bava mu Germany ne bagamba newankubadde Ebola gye ne tugende tusomere e Namugongo. Tasobola kubeerayo bangi bwe batyo olw'embeera eriwo. Kati Profesa n'agamba nti mutugambire ku bakwaya, waakiri abakwaya bwe babanga banyimba ennyimba bayimbeyo ku nnyimba za nnyaffe Bikira Maaliya n'ez'abajulizi ba Uganda. Mubazeerabira nnyo, sigamba bano abasesiri abayimba naye n'abalala bwe batyo, nga tujjukiza nti tubakulembeze abajulizi baffe aba Uganda n'ennyaffe Bikira Maaliya. Awo nno bwe tunaba tumala mmisa olwaleero era mu mbeera
okwekuuma mu byobulamu. Tujja genda mu kafo kaffe akabajulizi ba Uganda, tutwale amatendo g'abajulizi ba Uganda nga twesabira naddala mu mbeera gye tulimu eno eya Ebola, tusobole okubeera abalamu. Mwebale nnyo okujja mu mbeera eno okukuza olunaku lwaffe lw'abajulizi ba Uganda. Obudde twabukyusizza olw'embeera eyabaddewo ne mugigumiikiriza. Essaawa yakulya mulabika ejja ate ndaba kubaluma olw'ensonga gyetutuuka ey'okubeera nga tuli ku lunaku lw'abajulizi ba Uganda. Mbasabira Mukama waffe n'atuwa omukisa tufune ebirungi bingi nnyo bye twegomba mu bajulizi nga batusabira. Twongere okubeera nga tunyweza eddiini, tunywera mu ddiini yaffe, tunyweza n'abalala, ate Omukama atuweerewo n'ebirungi bingi ebirala bingi nnyo. Abajulizi baffe aba Uganda kasooka nga bafuuka batuukirivu. Kwero twajjukizibwa nti kibiina ky'abajulizi ba Uganda weekiri era kigenda mu maaso. Tukyettanire, tukitambulireko, tunyweze abajulizi ba Uganda. Twasala nawo ndi Lwakubiri essaala ze tusoma n'emmisa ze tusoma tuziweereze eri Katonda nga tusaba abajulizi ba Uganda batuwolereze, kubanga nsonga nkulu nnyo mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda. Baleese abantu bangi kuba mu mawanga ag'enjawulo. Kiba kirungi ffe nga bannayuganda okubeeyagaliramu okusinga, okubasoosowaza. Profesa Ssemakula leero tasobodde kujja, ndowooza asomedde mu parishi ye, naye mukuukutivu nnyo naddala mu Lubaga Cathedral Foundation nga bana balala we baliwo. Myaka nga 6 egiyise yawandiika ebbaluwa eri abepisikoopi n'agamba nti yali yeemulugunya naye si mu ngeri mbi. N'agamba bannayuganda tulina omukisa ogw'abajulizi ba Uganda, tulina omukisa ogwa nnyaffe Bikira Maria. Abaminsane baatukwasa nnyaffe Bikira Maria era tumwagala nnyo, era mu biseera ebyo nga buli parishi inako maama waabeera. Ate abajulizi ba Uganda baleeta ensi n'ensi ne balamaga e Namugongo. Waliwo n'abalamazi ku luno abeevuddemu ne bava mu Germany ne bagamba newankubadde Ebola gye ne tugende tusomere e Namugongo. Tasobola kubeerayo bangi bwe batyo olw'embeera eriwo. Kati Profesa n'agamba nti mutugambire ku bakwaya, waakiri abakwaya bwe babanga banyimba ennyimba bayimbeyo ku nnyimba za nnyaffe Bikira Maria n'ez'abajulizi ba Uganda. Mubazeerabira nnyo, sigamba bano abasesiri abayimba naye n'abalala bwe batyo, nga tujjukiza nti tubakulembeze abajulizi baffe aba Uganda n'ennyaffe Bikira Maria. Awo nno bwe tunaba tumala mmisa olwaleero era mu mbeera okwekuuma mu byobulamu, tujja genda mu kafo kaffe akabajulizi ba Uganda, tutwale amatendo g'abajulizi ba Uganda nga twesabira naddala mu mbeera gye tulimu eno eya Ebola, tusobole okubeera abalamu. Mwebale nnyo okujja mu mbeera eno okukuza olunaku lwaffe lw'abajulizi ba Uganda. Obudde twabukyusizza olw'embeera eyabaddewo ne mugigumiikiriza. Essaawa yakulya mulabika ejja ate ndaba kubaluma olw'ensonga gyetutuuka ey'okubeera nga tuli ku lunaku lw'abajulizi ba Uganda. Mbasabira Mukama waffe n'atuwa omukisa tufune ebirungi bingi nnyo bye twegomba mu bajulizi nga batusabira. Twongere okubeera nga tunyweza eddiini, tunywera mu ddiini yaffe, tunyweza n'abalala, ate Omukama atuweerewo n'ebirungi bingi ebirala bingi nnyo.